Essula eyokusatu. Bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe, bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye, naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka, gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu, gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Kubanga bwe batya edda era n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera babbaabwe bennyini, nga Saala bwe yawulira Ibulayimu ng'amuyita omwami. Nammwe muli baana b'oyo bwe mukola obulungi ne mutatiisibwa ntiisa yonna yonna. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi, nga mussangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibi ekisinga obunafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Eky'enkomerero, mwenna mubeerenga n'emmeeme emu, abasaasiragana, abaagalana ng'abooluganda, ab'ekisa, abawombeefu, abatawalananga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanana ng'ebyo abasabira omukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa mulyoke musikire omukisa. Kubanga ayagala okwegomba obulamu n'okulaba ennaku ennyingi aziyizenga olulimi lwe mu bubi, n'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa. Era yeewalenga obubi, akolenga obulungi, anoonyenga emirembe, agigobererenga. Kubanga amaaso ga Mukama gali ku batuukirivu, n'amatu ge gali eri okusaba kwabwe, naye obwenyi bwa Mukama buli ku abo abakola obubi. Era ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi? Naye newaakubadde nga mubonyaabonyezebwa olw'obutuukirivu, mulina omukisa, era temutyanga kutiisa kwabwe, so temweraliikiriranga. Naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe, nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe, naye n'obuwombeefu n'okutya, nga mulina omwoyo omulungi olw'ebyo bye baboogerako obubi, balyoke bakwatibwenga ensonyi abavuma empisa zammwe ennungi ez'omu Kristo. Kubanga kye kisinga obulungi Katonda bw'ayagala mu kwagala kwe, mu okubonyaabonyezebwa nga mukola obulungi okusinga nga mukola obubi. Kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, atuleeta eri Katonda bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo. Era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera, edda abataagonda okugumiikiriza kwa Katonda bwe kwali nga kulindirira mu nnaku za Nuuwa, eryato bwe lyali nga likyasibibwa, amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi gye myoyo 8. Era kaakano ge gaabalokola mmwe mu kifaananyi eky'amazima, kwe kubatizibwa, si kuggyawo mpitambi za mubiri, wabula okuddamu okw'omwoyo omulungi eri Katonda olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo, ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, bwe yamala okugenda mu ggulu, bamalayika n'abalina obuyinza n'ab'amasaza bwe baateekebwa wansi we.